Nobody atandise okulwana entalo z'abapromota. Kati ze entalo z'atandise okulwana ye nga Uncle Nobody. Ku bintu bibiri agenda kufunako ekintu eki. Agenda kubeera mugagga nnyo bagenda kubeera mwavu nnyo. Ekintu kyatandise kino tekigenda kukoma ku ye yekka. Kati aguddewo n'olutalo wakati w'abayimbi bombiriri B2C ne Rayg. Era aguddewo olutalo kati n'embalala. Nti bano abaana baadde bakola concert extra nga zigenda mba era ebimu ku bye basinzidde okujjayo concert yaabwe extra zino. Davicom je baliko sebo tetunakula tuli mu kisiibo nkulaba sawumwe ogitwalaganyanga naye bwe kutwalaganya kisiibo kifuba okwegayirira naye ne sitaani agamba kambuuki omusana muguulire naye Davicom ojo tokubanga osiiba erinya David libali abayisiraamu yeddaawo da sebo anti ebintu by'okusiiba siri musiraamu naye Kurwani nabeera nnyo maka amasiraamu yekyotera ifooti naye Kurwani yawandiika dda nti omuntu ateekeddwa okusiiba bo ng'abasiraamu then bannasayansi bo kati abajja bakitegere nti omuntu ateekeddwa okusiiba afunye ebikyafu mu mubiri naye nga mu Kurwani mwekiri kati Kurwani yawandiika nti omuntu ateekeddwa okubeera nga mukomole bannasayansi bakategeera nti omuntu ateekeddwa okubeera nga mukomole abeere nga muyonjo n'ebirala bingi nnyo ebitali bituufu byajja byawandiika ku bintu naye nga bannasayansi bo bakabitegeera kati omuntu yenna oteekeddwa okusiiba. Ekyokubiri nti abasiraamu bagatandika okusiiba nga ffe bakatu kitusiiba naye ffe ekyaffe nti osiiba kyoyagala. Kati nze wedde sirya mmere kati nze nsiiba n'okwegayirira omutonzi oba nga olina eddiini n'okwegayirira omutonzi wo kiba nti ffe tuguluka ekiro ssaawa 9 n'osaba bannaffe ate bakoleka ssaawa 10 zityo okulya ddaabo kati weegayirire omanyi n'okukuba obulamu nakyo si kyangu n'okubanga okyasobola okuba nga olina abantu boolabirira naawe okwerabirira so kati wabayo alternative yonna ng'olaba nti eyinza okuyisaawo ogikola kati ekyajja neŋŋamba kansiiba ate wamu ne baganda bange bayisiraamu mikwano gyange ekigattawo naye nga sikiinamu buzibu. Kati waliyo abasiraamu bo abatasiiba nga beekwasa alusaasi. Omanyi ebintu by'eddiini bibanga kukeera kukola gwokola matono ganze ngenze kubba boda gwosawo n'ogamba nze ngenze kwera site council okukwata abantu batulugunya bataawo kyakasooli batulugunya kati n'ebyeddiini gwosawo n'omutonzi okubanga nawasema yakibaga nti mukabuli obeerayo bwogu n'omutonzi wo nga oyogera byewakola ku nsi kakati toyinza gaana muntu kulwala alusa yeza aba ayagala zimuluma naye nga nalowooza omuntu yenna wabanga akyali mulamu nga asobola okusiba yandisiibye kubanga ennaku ziba 3 omwaka omulamba zinaku ntini nnyo naye oluwagamba nti badde wa alusa tomukaanina kubanga buli muntu alina enkomerero ye buli muntu tulinze lunaku lwe lwalifa atuukirire oli omutonzi we ffenna obola twali amanyi kituufu naye tugezaako oba oli awo n'otuukiriza kubanga n'eddiini zatuyamba bintu bingi olaga singa teho gwe sibadde musiraamu obadde ogenda kunda kubanze naako omusiraamu omwawo ali awo asitula nnyo ebyuma omukazi yamuyira omenge ekkomolo ebyawo abantu bala ne batera agamba agenda kumukkuba era mugaa naye singa mbadde siri musiraamu gwe mukazi gadde ogenda kunda naye ngaomusajja alina ekifuba bwati atamula n'agenda so kati Davicom omwaka ndowooza oguwedde nga guggwako twawulira oluvuuvuumo nga ba B2C bagamba bagenda kutegeka concert mu May nga 10 era tubadde tukimanyi mu mawulire n'abantu baba fans nga bakimanyi guno omwaka nga tukyalindirira bakireleasing officially ku page zaabwe bayite ne press conference oba oli awo batandike n'oku advertising aye tugenza owulira nga Rayg yabasooseeyo ku lunaku lwe lumu lwe tubadde tumanyi nti lwa B2C ensonga ezo gw'ozoogerako ki? Kati nyinza okwogera ekintu ekituufu ne balowooza nti oba ndi basi okubadde obwana ba B2C naye nze ngenda kwogera ekituufu nga wekiri omuntu akozesa omutwe gwe twalangira concert endowooza oba nga na mu mwezi gwa 6 omwaka oguwedde omwaka oguwedde era ogenda
ku Facebook yange nagipostinga dda mpaka tesimu yange bagibasingayo mbalagane mazeeko emyezi ndowooza nga 6 naye olw'okuba nti B2C si bantalo era Afirikana nkakasa ekifo ekyo bali babuukingako naye Rayg nze sijjaga Rayg nti yabuukinze kubanga Rayg nalabyeko omutegeso mita nobody event mukwano gwange nnyo naye olw'okuba nti Uncle Nobert essaawa za leero yayingira mu industry ya music yayingira ebintu by'entalo era enswakyo badolabadajja binkani abetex bevumavuma kati yayingira showbiz nti essaawa ya leero Rayg nga y'omuyimbi sijja kumunafuya siga ntayina maanyi ayina naye tiyenkanankana ma B2C Rayg tasobola kukola concert nga teriiko mawulire newangala wano mu Kampala okugjako eyewaabwe embalala kati Nobert ndoze yatudde n'alaba nga tisinga ayiikiriza akola ku lunaku lumu lwa B2C bagenda kubeera osikamu kati bo bali kye basazeewo kwe kujjayo obutaagala kusika muguwa kubanga era abamawulire tewabadde tewabadde akolebekanako njaba B2C era nejjo natuse ne manager nangamba tugenda kukola conference tubuulire abamawulire kituufu ekiriwo kati actually nze abantu bangi abankubaolekyabange yankubira ku baaba naye nga saagala nnyo kwogera ensonga z'abayimbi ewo n'olwokuba nti teewo anfukidde akayinja mubigenda bulaize nga agyetogere kati abayimbi abo Nobert atandise okulwana entalo z'abapromota kati zentalo zatandise okulwana ye nga Uncle Nobert ku bintu bibiri agenda kufunako ekintu eki agenda kubeera mugagga nnyo bagenda kubeera mwavu nnyo lwaki waatagaggawala mu ntalo zino zatandise agenda kubeera mwavu nnyo 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 n'okusingawo kubanga egamba nti Uncle njogera nga Silbas tukwiye kuba mukwano gwange mwagala kati mugula kituufu kubanga bizinesi eno ayinza okuba nga nsinga ssente yaginsanga mu musinga okuba nga ina experience mu yo era etwanga olunaku lulamba musomesa kutegeka bivulu banetagisa nenfunanga wiiki nesobola okumusomesa naye ekintu kyatandise kino tekigenda kukoma ku ye yekka kati aguddewo n'olutalo wakati w'abayimbi bombirire B2C ne Rayg era aguddewo olutalo kati n'embalala nti bano abaana badde bakola concert extra nga zigenda era ebimu ku bye basinzidde okugjayo concert yaabwe extra zino nti balinayo show embalala kubanga Rayg nakulonda extra ze kyokka ffe batugenda kufulumya extra of course nga lumu n'embalala kati Rayg yadde agenda gaana ng'endi mbalala kati ffe okutunuulira ebyo byonna bitusanga kati kansolinge ng'obudde bukyali okwewala damages endala zonna n'obutaleetawo mbeera Rayg nakweza badde alina asikangana omugwane n'azawo naye nga amazima gali nti era Rayg yali omukyamu kuba yalumba omuyimbi ku stage n'amugwanira okumukwatira kati Nobert mali wakigaa nti agenda kubeera mwavu nnyo bagenda kugaggawala nnyo zino entalo bazikuuma na ssente kyesimanyi nti oba azirina ng'egisikola naye sijja kiwako obulirizi wano Rayg gundi yabadde amutegese Uncle Nobert ba B2C bani abadde abategese Yasinika ne Nobert bainako olutalo makati awo babiri Yasini tayina muntu gwayinako olutalo yakola ebintu bye nga ye yabyekolera ng'egambye nti Nobert abadde alina olutalo ne abetex nga abetex tamuddamu kati yalowooza nti B2C bagenda kumuddamu oba Yasini okumuddamu ekintu ekimubeeredde ekizibu bo ne bajjayo na bujja era nsuubira kati ekigenda okuddako kati egenda kubeera ndongo era wiiki ejja nga tuyinza okutaayo oluyimba egenda kubeera ndongo naye ngaera concert siwe kyali mu preparing ekyatambula eyinza okubeerawo ndowooza nga mu gw'omwenda awo oba mu gw'ekkumi naye kyegamba nti agenda kubeera zino entalo bazikuuma na ssente kubanga Nobert essaawa ya leero ensi yonna yeemaze okumutegera nti ye mukyamu fe tugenda kukebera ku social media z'abaana zonna nezaffe bonna bali under B2C nga twapostinga dashi eyo ddala emyezi nga 6 myezi 8 naye kyajja agiteekera Nobert yagamba kuba we twamubuuza ye yagamba nti ba B2C bayogera
kitegeeza nti kyabadde akola agimanyi bayogera ne tebalambika kifo ki wawe bagenda otteeka konsati yaabwe ndiye kyenkiva abuukinze olunaku ng'alowooza nti bo baali basaagamu busaasi ate kati nobati bwati bwateekeddwa okwogera kubanga avulungu tatamuvulungutanya musajja wattu kyoba omanya nti ye yamaze okugwa mu kateebi era nko nobati bayiza wenze mwagaliza konsati okubanga nnungi naye konsati eno ajja agenda okugivaamu agenda ko amaze okuliyetinga abalabe bangi kubanza ekisooka kya byonna ankonga ye nobati nze nyina ebintu bibadde mukolako mu shows ezimu kati sikyasobola kituufu kuba yabayingiridde era ekintu kyagenda okuba nga ayagala nze gyendi kigenda kubeera kya ssente saate oli mbadde nkola blood wamala okukola ajja kujja njokye nga wawe batusinkana naye kati yamaze okulyetingawo embeera naye mba promota ebyo bibadde bibeerawo kubanga alien screen yali ku Freedom City Palace ngali ku Bugogo naye nti ate ababikola abakulembeze baffe batutwala ba Betex bo benyinyi basima omusingi ogwo kati ojja genda okwesanga ffe abatalina maanyi tuvudde mu industry ya music y'okuteeka ebibi kubanga nze singa bwakedde ku makyanga nze ntegese ekivuli kya B2C nga Abetex yategese ekyalo egi naye nga Abetex yasooka ekyamala kigenda kuvayo mu mateeka badagala obuyinza bwabwe nti banobati bagala ne beeyambisa ofiisi zaabwe bubi n'abatali banobati ne baganda baffe abalala nolaba abantu luwadde obuyinza nolaba oli nga asiba abantu nolaba oli nga atomera abantu nolaba oli nga akuba abantu just nga mwayisemu obuyinza kati ninyo kati anko nobati ayingidde mu ntalo z'aba Abetex bakabejja naye nga Abetex alwala otalo n'aluwangula nobati ayinza obutawangula chance gyayina ebyemu nti eyinza okumuyamba nti omuyimbi gwategese ekibiina ekiri mu gavumenti kyekibiina kye gyava eyewa tajja kufuna amaanyi mangi naye obuzibu nobati bwagenda wano waliwo promota omu saagala kumwogera abayimbi takyagula abayimbi bamuzira ani oyo asigala kumwogera naye gwe kyomanyi ojja kumunoonyeza ko abayimbi tebakyamugula takyagula abayimbi bamugoba lwa mpisa zembi kati anko nobati wayolekedde awo wenyini Devico nobati yategekako Gravity ndooza yali erugoga awo konsati erinnya oba nnyama biki tekwali kwepica alina konsati yategeka erugoga awo era olutalo ne muvaamu olutalo wakati we ne Balamu kubanga Balamu Gravity amuggyako konsati n'agiwaamu Balamu nga nobati emulemi olowooza nobati anaasobola okupushinga konsati ya Rayg okutuuka ku level eya Lugogo yani kati nobati agenda kugipushinga olw'ensonga manyi bapromota tulina ekintu kyetwatandikawo twatandikawo ekintu ky'okusabiriza mu covid ffe twakitandikawo n'abayimbi ne bakikoppa nabo nagala ne basabiriza naye bapromota ffe twakitandikawo n'abamawulire baŋŋambye ne pulezidenti wamwe yabaddeyo naye eggulu asaba ssente kati nobati agenda kusabiriza era agenda kutandika kusabiriza kuba yanko nobati nga yitakyalina ssente ge mazima agatakaawa ye ssente zaggwera mu bayimbi si ganda alina ttaka we yagula zaggweza omusho za kamiliyoni neza palaso n'ayabika kati adde yeekwata bwekwasi ku bisu bikudde naye stiiru anko yalina ekimuzo ekyembeera mugaba buli ssaawa alina nnyo excitement akyamuka alinamu ku ngeri y'amaalo alinamu ku ngeri y'amaalo anti kwegamba njogera ku muntu mukwano gwange nze sirinda timale kuyomba na Tewo nje mbage Blaze omanyi Tewo oyo omulaba Tewo yali mubya era omuntu omugezi agayirwa akyachogedde bamaze kuyomba ne Tewo nze gamba fucking nti Tewo mubbi nega Tewo mukwano gwange sigamba nti Tewo mubbi ndese example kwanga yatajja kunyiga nega Blaze Tewo gukulaga ne mubbi naye mukwano gwange nga nkyogedde siina busungu kati anko nobati mukwano gwange nnyo nno ddala mugenswano kule ne mugamba anko siina amu nanteerako naye ayinamu amaalo era ekyo mbadde nga nkimugamba kuvadde wano kati ate amaalo ago yagafuna oluvannyuma lw'okuba nti yajja ayinamu ssente naye ng'alina abayimbi be yeegomba okuba nabo kati yabatuukirira yalabanga nga ffene tuyayanira okugenda mu ggulu yalaba nga afunye eggulu ly'oku nsi kati n'atamanya nti abayimbi ate bo basolooza busolooza ne bamukama paka lwamutuka ku zero kakino era kyali mu kugendamu kikuuma na ssente ate zaatayina ti essaawa yali konsati ya Rayg olw'okuba nti
gavumenti eri mu buyinza nti ono omwana waabwe esobola okumudduukirira ne bamumuwa ekisaawe ku bwereere n'asasula nga amaze okukola naye tv ajja zisasula obulanga ajja busasula ate ekyokubiri omanyi tewo waba agenda okusaba omulimu basaba experience y'ebintu byazaakola yandibadde nga proposal abyeta ku table kati anko abadde akola ebivule byaffe ebyekiveera kati agenze mu ndonge kakasaba promota ey'ekisaawe ng'eri mu Kampala Central wakati bulijjo Nobert wabiveera naye nga bwe tulaba Rayg mu Kampala wano gwolowooza Rayg asobola okujjuza ekisaawe ekyo tagenda kukijjuza naye anti gundi yaliyo kika kibagenda okukola luli bali bagagitambuliza ku B2C abami platform kati egenda kubeera practical egenda kubeera ya byabufuzi bagala gidrivinga abagiza mu byobufuzi bagala gidrivinga nga bagiza mu byamawanga kanobali gyagenda era mujjakira gyagenda okugizza eyo ono omwana bamugoba ku stage ono omwana eyabanyankole emimbu gyago muyina kati egenda kudda eyo Nobert ateekeddwa okunoonya wonna okulaba nga kyagitambuliza mu mawulire kuba okisooka omwana talina nnyimba ekyokubiri okuyimba munnango no Buganda oba Uganda nokwaba wejjere abo gyentegeeza oluguudo olwo luvuddeko abayimbi balinganga bana olw'embalala nga babadde b'amaanyi nno naye abasinga bonna ebajja nekasaba ogera amannya gabantu baddamu kubawuliriza wasooka lwajja Sister Charity nayimba leba nakwera twale ne wajja Tinatinde ne wajja waliwo ne Peace oba Peace Mbabazi wa gospel ne wajja gubayita Latinamu era zze n'amaanyi nno Latinamu weeyo naga amannya gange Latinamu agamba kwe Latinamu kale kasa tukutegedde amannya gubike n'abeeraawo kasa yayogera amannya ge n'aganjula Latinamu weeyo buli era jagaga amannya gange Latinamu bamugamba bulijjo gwe Latinamu kasa yayogera amannya ge namugaa kasa tukutegedde Tinatine naye kasa yagiraga Tinatine ngamba yeggwe tekiina mutaano oba yeggwe kale naawe beeraawo era Sister Charity gyali eyo bayiwa bawaswa bonna gye bali eyo kakati omuyimbi weeyo okusala Lwera najja wano n'oyita ku lawundi ebusegaawo n'ogenda ku City Square wali mayiro weetandikira n'ogaa kati nnyimirire mu bayimbi b'e Kampala ayi n'omukulembeze ali mu ggwanga yayimba mpenkoni yakubaalu tazzanga kululala naye byagaani naye nga ye mukulembeze ali mu buyinza ngasobola olagira kati saasa bano abalaba Tinatine kuba batalina busobozi ye mu nnyini omukulembeze atutwala olu awo wennyini Davicom twawuliddeko mbu oyo omwana alina empiki gyazannyira ekibiina ekiri mu byobufuzi sayidi zeeyo embalala eyo nti empiki eyo y'amaanyi era mbu abadde talina mu nteekateeka za tegeka concert Kampala naye mbu Nobert yatutte proposal ye n'abagamba nti omusajja bamujolonze bino kino bye bamujolonga wano ku byazawe mbu era concert eri funded by the state oyo mwana ateekeddwa ogerako ne mu State House ateekeddwa ogerako ewa John Musale ate baganda bange batagenda kukkiriza tebagenda kukkiriza kuswala era nkola bagenda kujjuza lugogo eyo ate ne Nobert nga yanko Nobert naye ayagala okukakasa Abetex nti asobola manye wano erinnya ekigawo promota kitegeeza Abetex buli lwogamba promota oba otegeeza Abetex buli lwogamba abayimbi oba otegeeza Kamiliyoni buli lwogamba dijjo oba otegeeza DJ kituufu kaakati akwati batafa abala babinyiikiramu naye nga ge mazima agatakaawa kati oyo omwana bateekeddwa okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bayingiza abantu abo ne banaaba 10 ezeezi kati bino ebintu ebizeemu ebyamawanga banakkirizaako omuyimbi wawana e Kampala yenna okulinnya mu stage bajja kubakkiriza kubanga n'abawagizi kuba abawagizi bamanyi okuwa obucupa anti wano waliwo omuyimbi omu yali ku show ng'ayimba nga era agera kuyimba nga 5 bakanyuga obucupa n'ayimba lumu kati gwe kiba gy'oli okulaba teewo nti wendi tebanjagala
notayongerayo ennyimba kubanga ne Kazibe Kapo yagamba osigwa olonki ng'ekibimbye ennyimba munana kikyaki we stage gy'oliko andi kati ng'ekente omwana syo yegenda kubeera byabufuzi era abagenda okumuwerekera bonna ng'ewalabye ababadde wajja n'omuwozi e Masaka kati layini yegenda okumuwerekera ntusuubire ebbaasi okuva Embalala nga zijja e Lugogo wano okuleeta sira Mbalala okadde mu Buganda no zigenda kuvaamu ekyo awo wennyini ku byamukulu muwoozi twalabye mwana mulenzi Fikfa Maika ng'ali ku stage ayimba ewa muwoozi ate nga twalaba ku show ye nga pulezidenti w'abantu bwe bayita principal Bobi Wine ng'agenda ng'omugenyi omukulu ogundi ye ku show ye ekyo kiteekawa Fikfa Maika ogenda okweyimbira ku show y'omuntu ate nga akompetinga n'one yali omugenyi omukulu ku show ye Fikfa Maika munywanyi wange okoze obubi okukimbuuza ekyo w'amaanyi gampeddeko olukyali ku ya B2C naye Fiki nabenga ayayoza n'ayanika mu ttaka omanyi Blaze ne batukola ebintu oba kibagamba nti ako omuntu kateekeddwa okusigalamu n'osigaza naye omuntu yena talina muntu gw'atya kuswalira aba mubi si mukikolagana naye kati Fiki akyali mwana muto era chances zikyali nnyingi nnyo nye Fiki ndabanga eya papiye okusalawo wabanga Bobi Wine yasobola okumubeererawo manye omusajja bannanga abeera busy n'ekira ayinza okuba nga teyeebaka naye wabanga yasobola okumufisiza obudde kuba nze Fiki bwakola ku Afirikana nayina shempigi bayitawo Kyakigadeni naye Bobi yapostinga nga atudde ku Afirikana ng'aliwo omulenzi ali mu layini bayingira sanga 12 laga bannaye Bobi Wine ali ku Afirikana tugende ku Afirikana ng'amaze okugula tikiti walayi tebayingira nebava ne bajja ku Afirikana kitegeeza waliyo abantu bangi abakola ebintu ng'oyo byeyakola kati Fiki abantu beyafuna abantu abasigaye yafuna olwa principal kati kyamulema okwerabira nokkeera obukezi principal n'akupostinga achievement y'amaanyi nnyo naye Fiki simanyi oba bamuwadde ssente mmeka simanyi oba bamufosinze simanyi na lunaku yalowooza kirowoozo ekyo kugenda kuyimbira muwoozi naye ng'ayagala kakasa nti abantu bamulabye era bamutegedde kozi yalonkinga mwaka guwedde mwagaliza buwanguzi awanikiro guno ajja kakasa nti bannayuganda munnanga abantu banyigirizula mwakuba ndi mulabe mwe temutambula naye bulezi ffe tutambula n'ogenda eyo mu kyalo ffe twasangako omwana nga tuva bundi bujjo ne tusanga obwana kubajja sawa 11 nga bulina mubigere butambula abugenda kusoma kale tibyatwala obwana bwadduka ne buyingira ensiko bwalinganga busatu naye nga abaana bato bali myaka nga 8 naye nga abaana abo batambula ndoze batambula mayiro nga 5 eyo bundi bujjo bagenda ku ssomero naye abaana abo ekyoba tebalina nangatto zibambala mu bigere mbeera era emu ebisinga okuluma ku baganda baffe bakwata ssente ne boogera obubi abantu ne banyiigira njogera yaabwe mbi kati Fiki abantu bakuwagidde shozo zombiri ozikoze kubanga Fiki y'omu ku bayimbi abasinga okuseera asemyo na kuto milioni 5 10 kwanza ne Fiki nakamu emirimu 2 nga ja milioni 5 nga alizigoba manya nti okuyimba mukka kati Fiki essaawa ya leero laze nti bannayuganda abakuwagira bw'ate obavuddemu ogenza oyimbye oyimbidde omukulu kale ng'omuyimbi nga ye simusajja musaba weyatandika okuyimba tiyagala nja kuyimbira ba NRM oba nja kuyimbira abopposition naye mu bulamu bw'ensi banekwe tusalawo n'ogamba nti nze Teo wankubira essimu nteekeddwa okujja mpulira ngamba ki kati we twatuuka Blaze twatuuka mu nsi ey'ebyobufuzi oba owagira NRM oba nuupu oba okubanga towagira kwisa tobaako neki Fiki yatulaga nti opposition era awagira nyo oluvuganya olu mu buyinza Daviko waliwo ensonga eyetaaga okwetegereza n'amaaso oba ne Lise George mu opposition obuzibu obuliwo nabo bakola enkuŋŋaana era babadde Ddokolo
ennaku ndoza nga 2 eziise naye omukulembeze w'opposition talina muyimbi gwayita kuva ludde eno oba n'ababe bennyini n'abagamba mujje muyimbe mbawayo kasente ate eno balabayo akasente ate oba oli awo kyekibajja n'ewaka okugenda okukola kufuna ku ssente kuddiza abantu baabwe waka ensonga eyo yogyogera naye anti Bobi Wine sawa yose yateekeddwa okuyita bafiiki bagende bayimbe era mu bantu Bobi Wine beyeetaaga fiiki taliimu wabula fiiki ate yeetaaga Bobi Wine kuba alina numbers era fiiki yakeera ku makya n'agendebwa Bobi Wine nga musamu posting Bobi Wine sawa yalaba ebintu byalowooza ali mu kulowooza bannayuganda miliyoni 45 talowooza bano bafiiki balina kusaba gye balaga kuba kati fiiki bali awo bali nampa wengwa baga twambuke tukkirire tutuule tuyimirire tubana kusalawo kati Bobi Wine abutabalowooza akaati wabula alowooza omukyalo ono ali ku kkubo ayo kyakasooli alowooza omusuubuzi ono ali mu kikuubo awo omusolo gw'emirundi 5 abantu balowoozaako kati fiiki kimukakatako okumanya pulogulaamu y'opposition gyawagira weeraga agenda agiyimbire ye mwenyini aveera obujulizi agenda yimbira abasajja abulaale zonna saafuladde siringi 2 ekintu wale eno waliyo ssente abantu bagamba omwana mutuufu naye Bobi Wine okeera kumakya najja mu show ya fiiki ekyo kakimala bumaze okulaga fiiki nti Bobi Wine wagenda onagenda amuyimbire kyaba amusasulamu naye tetugenda kubeerawo nga olwa ssente buli kimu tuteekeddwa okubeerawo abantu baffe olw'emikwano n'okwagala enkolagana gye tulina wakati waffe bwe twakolanga ffenna ku zzaayo twavaayo tuyombye enkolagana gye twalina ka gye tukyatamu tuli myaka nozanga 10 gye tukyaliko nga 10 gye tukyaliko kati enkolagana eyo gye twetaaga mu bannaffe abalina amaloboozi amanene nti fiiki sawe waba asobola okukola show effort n'afuna abantu 7 ku mutwalo oba ku mitwalo 2 wayita gende kapiripiti n'ayimbira abantu ku bwereere kubanga eno wali abamuwagidde ate era nkakasa abantu ababawa amafuta wabula kibakola bafiike wobatiira nti bazibu nnyo abayimbi zino kankikubuulira olaba fiiki wagende ku makya n'alwala tasobola kwita President Museveni amuwe buyambi era agamba Bobi Wine mujje mu nnyambe kati ebintu bino biri vice versa kyobitiirako omuntu aba mugoba ku ttaka ayita President Museveni jangu nnyambe abantu bangoba ku ttaka wekitiibwa kyangu nnyambe wakitegeera abayimbi bebalwala ate bayita bayimbi bayita sola abasuubuzi n'abantu abujjo bajje bakole ki babadduukire naye nga ate abantu babasente bayingira mu bivulu byabwe kati fiiki obonakera ku makyanga alina kyayagala mu industry agenda kulajanira Bobi Wine n'abantu tasobola gandi gye nomwozi jangu nnyambe takisobola walaba ku gundi y'amayinja omusajja yita t-shirt na medicine kamala agigaane t-shirt za muwozi ezamuwoozi gwogamba medi ogala t-shirt yagigaana mbu tayagala kibiina kiri mu buyinza waliwo ekintu kye tuyingiramu mweyingira olusege zigambalagala nze Blaze omugagga ina agira NRM musimu inaako mutawaana naye omuntu omwavu okuwagira NRM andi nga waali awo kafenyera ebbugga lya rabisi kyekikuwagiza NRM mbuulira nsonga ki osula mu muzigo ennaku 3 olabika osulira mutwalo oba 15,500 kati zono matiri kutubeerayo abeere nabweru owagira NRM imagine matini nga n'okebera ku akawunti ye talina yako yadde 10,000 talina yako yadde 15,000 naye matini nga bakedde ku makya n'alwala awo mugakola simusabira kulwala naye mbadde nsaba Mukama atugezesa mugakola tukwata akabbaawo kubanga ffe baganda Blaze wano tubeera nze abantu bembeeramu abansingira baganda bange kuba singa ngera ku makya nenfuna ekizibu mwe musooka baganda bange bagenda okujja ngolodde ndi muddo nafunye edda service esooka kati fiiki yava ku service z'abannayuganda ezisooka yazivuddeko n'awalampa amadaala okyo nga amuwooza agenda kumwa ebivulu paka ddi era nawe mwennyini olaba nette okulaga nti si mumativu
abayimbi bonna abayimbye aloozeeyo fiiki naye nga Gravity yayimbye, Bebe Kulu yayimbye, Kamiyoni yayimbye, Alien Skin yayimbye, Stabu Anatolo yayimbye, Winnie Nwaji yayimbye, Capital Music bayimbye, nete walabye ng'omuntu ogwo nga si mumativu naye ate nga kyekituufu. Nze nange kyanneewuunyisiza kuba nabuuziza omwana yabadde onanga Fiiki yayimbye enkyewuunya ti essaawa ya leero tusaba kuba bulungi ate bo bannaffe bakuddiza ddala mu bintu bye tulwana okuvaamu. Obeera ewaka n'ogoloka ekiro osabe n'ogaa nti bannange omukulembeze w'eggwanga singa avaako mu mirembe kuba nze bedda saagala lutalo era ebibanga bya lutalo Museveni muleka n'afuga paka lwalifa siba saagala kintu kiyitibwa kulwana kuba sibisobola. Nyinawo obuyiibwa bwange bwennunda n'obumyu n'abuweka ntya mu lutalo naye ogenda ewaka n'ogaa bannange singa guno omwaka omukulembeze alangiya nti nvuddeko kate oba oliawo ogenda okulanga ate Fiiki yamuwaana buwaanyi bakawuboyi bali ku storage naye Fiiki babadde tebagenze abayimbi abayimbye babadde tebagenze kuwaana President Museveni babadde bagenze kuyimbirako muhoozi n'ekibiina kye kyagenda oleete ekya PLO ekino era nga nakyo kigenda kujja ng'ekibiina ekivuganya era kitegeeza naye opposition yakubiri ekolaki eri awo andi kaakati omuntu asobola kukugamba nti Blaze simukyala wo simwagaana enjagala nnyo abaana bo tebisoboka tyanze otewa omulaba simwagala nkobulamu naye bannange enjagala abaana be bazaala kuki kati tosobola kuŋŋamba owala na maama wange ate oyagala abaana bange tosanga nti essaawa ya lero Fiiki awala na Museveni mbw ate ayagala muwoozi kubanga okubuuka omuwala ate n'ogwa mu nnyanja kubanga muwoozi ayina ebintu byayagala nga yo okwawukana ku taata we weebiri twasobola kubanga balowooza ekintu kitya naye oba agenze kutta Messi togambanga nti eno yalubuto kangisonyi kuba egenda kuzaala Messi naye ogikuba n'ofa n'olubuto lwayo wetugamba nti twagala obukulembeze bukyukemukko wakiri ate muwoozi ajja kukyava yisinga bobwaine pulezidenti oba kale lukwago oba kale beesige naye Museveni okuvaawo n'oteekawo muwoozi kibanga olaba nti ozimbye ennyumba eri waliyo emiryango eno waliyo emmanju bakubuuza ati ali eri emiryango ali emmanju baaba naye nga ebabala basinkana mu nnyumba awo obadde mbadde eri mu lujja nno kyate nze mbadde eri miryango kakati kyekiganja anti kakati kiri ekibanga kyatwala kukitunda tekitundibwe kati w'emiryango ng'akuma nga bagamba numaisha tusazeewo nno tugatunda ekibanja kyawo nti ani age tusazeewo nga ffe abooluga twadde ali mu nyuma eteesa nowemmanju n'akomawo kati President Museveni nga tagambye nti obukulembeze mbutadde mulonde omuntu gwe mwagala kale fulusonga katulonde muwoozi yewaffe kugamba kale naye kakati yatugenda kola 220 wali muwoozi alina okubanga musumbuyi ngaalinga alinisikiri lwakuba nawulidde kati enjogera gyayogera yakyusizza speech wagiwulidde Masaka kati ayogeranga mukulembeze era wooteekaawo Kazibe Bashir ono MP we Mityana Bashir kozi wawa Machinde eno gundi eno eyajjayo Munyagwa wano Kawempe eyajjayo Munyagwa n'omuteeka ne muwoozi Kazibe Bashir sobola kusimukiza kugera bigambo byadde biwera bisatu Kazibe Bashir yali ayogera nnyo ng'ali ku radio ebiseera era lwo bateekawo babiri simukiza kugera bigambo byonna kasina muzanza bikaluyi mba ategedwa kuwulira muwoozi enjogera gyayogera kati yabukulembeze n'abali mu kibiina kyaffe ekya Nuupu basinga okuwogera awo bonna bakira alanise Wanyana abasinga kati ssaawa ya leero ayinza okuba nga si musumbuyi naye ngamba abayimbi bayina eddoboozi ddene bakyuseemu baleke kubeera nga nti ente yo okuva nga lumu okutuuka nga asatu bira tekyusa ente
abajingiza fuso mo ne banyola omukira mo mulufula mo ngayagala ebikuta mo naye nto olunaku lwebikyusaawo negamba tegenda kuva mu mawulire tegenda kuva ku TV egenda kubeera kyabulambuzi mu museum nga buli muntu yenna alambula ente yagambye waliwo emige bagambye yayogedde ngayita amanya g'abantu ku mawulire kakati omukulu bamuwandikidde biwandiikire era babimuwandiikidde kitegeeza yajjawo bali abaaliwo abatategeera n'aleeta abategeera kati bana bamuwandiikidde gundi eno kyayogedde batuufu lwakuba nalabye omukulu Frank Gashumba kusanga sabati asobola okubiwandiika nalabyewo bannabyabufuzi abimanyi nebbala mwoya ebyobufuzi abitegeerategeera okusoma kuyamba luzungu oba okubala naye ebisigadde ozaalibwa nabyo ng'omuntu omuntu nga musiru newaba yasoma sikiba bamusiru kibanga kiri kibaga nti omukadde bagezi nga nembuto wagayina naye muto era wali musiru niweera okadde wosigala oli musiru kati balamu mugezi naye ate woteeka ali balamu ne abetex balamu takiza okukola kigambo yadde neki abetex kagezi nnyo naye nga ate yasoma kati webijjanga byakusoma kivugamu embalamu kisiko beeko kyogamba eri eggwanga kati webijjanga mwagala kuyiiya bintu awo bitwala ggwanga mu maaso abetex munga katukuwa obudde tuweko kyotugamba kubanga abetex yakyasinza okuyiiya wano ebintu ebikolerawo bangamba mbu abetex asobola noyiiyawo n'abagamba kati mukole stanti bweti yegenda okutwala sheeyo mu maaso era ne bakikola ne kiba aye togirabe nti bakoze Nobert yakwata omukazi badde stanti yatambudde lwakuba nti kati ngayegambye ebintu obukadde magezi nga nembuto wagayina nze newunyanko Nobert musajja mukulu muyivu nokkiza kugyereko ekintu wakwata omukazi ngaolina n'abaana muloko bagamba amawulire wakwata omukazi promota yalina okola stanti oba muyimbi anti abetex yasobola okukola stanti wadde promota nga n'omuyimbi tagimanyi n'omuyimbi wenyini n'agigwamu muyimbi nagamba oba kituufu kumbe abetex yakwapika kati okuba abetex teyenkanika balamu yali alanga palaso erugogo nga abetex alanga kuliko wano Freedom City ku saa 9 ogw'ekiro balamu yali makage nga yeebasa abetex nga ali ku CBS ng'alanga Freedom City eri balamu afuluuto n'alanga Freedom City balamu yali yeebasa era mu makage abetex nga ali ku CBS abika katolo bw'amaafudde kati abetex akola research mungi mugezi nnyo okusinga ku balamu kyekyenjo kyasingako abetex asobola okuba nga alinamu 10,400 nalanga ekivubo ekye10,400 kati ate balamu kiyinza okumulemerera balamu yakozesa kibuli kuba nti ali mu buyinza n'omutima gw'omubi before nga tonatuwa bugambo busembayo Daviko njagadde ensonga eno tuleme kukuleka nga togituwaddeeko ndowoozayo kubanga oli promota ate nga Spice Diana muyimbi kitegeeza nti gwe naye muli ba partners mu business eno naye tulaba Jekins akuba Spice Diana weewaawo nti ne Spice azaayo obuyiiyo obutonotono ensonga eyo olowooza erekawa industry ya music okubanga omuyimbi ow'amawulire adamejinga omuyimbi ate nga omuyimbi gwe nga promota gwokola naye kati mu bayiza wenze ndoza mba YouTube bonasi akwagala Jekins mukaso oyo anjogera abaye gakibanga kitategeera kibango ono omusajja owagundi ono yakuba akalawo nk'MTN bosiko mwana wasebo andi nzere baba bakola gundi ezo nze zuza Jekins yeka wali wenda wokka bali bosiko olokubandi kibanga ekitategeera abanga katala karibu nategera musajja na muyivu nnyo ningi yajayokola abanga akabiriko aba balata bubalasi naye nga era mu byonna Roger yeetaaga okuba kibooko Roger manager lwaki kubanga Jekins mukasitalina kyafiirwa
yalina omulundi mulungi. Stone. Spice alina kyafiirwa Kinene. ekyokubiri Jekins Mukasa yayinza okuba nga wavaawo ateekera okuba nga alina famire naye eri awo ya lubato soogera nti kumuvua eri awo ya lubato ntinitini kati Spice ayinza okuba nga alina famire ennene era ekyokubiri Spice amanye baani baaswalira kubanga osobola okuba nga oyomba n'omuntu Blaze ng'omulumu omanyi singa oba olina gy'olima eyo n'okwatayo enkima ogimanyi n'ogiswamu omuguwa n'ogirayo n'ogiteeka ewaka mu lujja ogijjamu omuguwa edduka edda mu kibira kubanga gyeyamanyiira kaakati Spice ayinza okuba nga alwana n'abantu naye ng'abantu balwana nabo nga Jekins Mukasa ng'ogwe mulimu gwe ogw'okucriticizinga ate era Jekins Mukasa nze simuggyako ndowooza ye bw'agamba nti Spice Dana amuyimbira bubi bwakuba kimwenyako kiri ekintu eki kuliriza bintu bya muntu ayimba bubi n'abiwulira n'abimalayo ye problemu weriwo ate Jekins naye muyimbi oba byagana buganyi tolabye ennyimba ze nga yaziyimba eza gospel kati ensobi weriwo kawwa awo nze waliwo pulizenta nga simuwuliriza completely kati ate bano waliwo ngenda kumenyera pulizenta basatu era natanako kubagoberera bamaanyi nno era n'obamanyi okukola lisensi nga ffe zetukola era nga bakuba naye ng'enkuba yaabwe kyetaaga oli mugezi nnyo okutegeera kye botegeeza walako puroguramu wekitibwa Jobi Katikkiro yawummula gye yakolanga mu Matayasi Mpuuga ne Bob Wine wagirako interview yeeyo era ayogera ebya Mpuuga kati abaategeera ebintu ebyo bali bategeddwa okuba nga bategeera nnyo okutegeera ekitibwa kye yali ategeeza Douglas wange oyo mulaba wali omulidde ng'avumyanga naye togamba si w'amaanyi ate negundi ze ziwulirizibwa tebamuwuliriza bamuwuliriza waliwo Mukunja waliwo omulidde ng'avumyanga naye kyogamba bamuwuliriza waliwo ono eyajja n'ava mu Big Brother Gaitano waliwo omulidde ng'avumyanga Abu Kawenja ku CBS waliwo omulidde ng'avumyanga ate tokita kwefuukuta naye talina gwe yali avu naye kyogamba si bamaanyi balina ne fan base nene kakati Spice yagwa mu muzannyo gw'abali baali bamwagala bwe bamwagala batambuze talk show yaabwe kubanga gwe mulimo nga olaba nti ajja kunakeera ku makya naggulowo wano n'abasavinga emmere iyo omulimu gwa Jekins Mukasa bwego kwogera kintu nga ye wakiraba nga tekimusanyudde oba Jekins yateekayoko ekibatu ekigaana ekyo nayo kisoboka kubanga oli muwala ate Jekins naye musajja ate ka Spice kakyalabikako kati ye Lodge ekivulaga nti Lodge yeetaaga akuubwa ekibooko era kuno namulaba ku CBS awo nga abaddamu ekyasuula Kapale Roy Kapale ne MC n'okutuuka okugenda okusiba pampa z'abazungu eri ku kyeyo kuba Maria Kinga tamuddamu yabavuma emyaka mingi ate nga Maria kyalina fan base era Kapale ensobi gye yakeera ku makya n'akola bwe lunaku ku makya yakwala ekifaananyi kya Maria eky'embaga n'akipostinga n'agamba yawasizza mulaya yali azina kaliyoke obulamu bw'ensi tetumanyi tugenda kujja abantu ne bamukyawa era ekyo Kapale bye birabe n'abantu bali babigumidde naye Kasaya kisaayo eky'embaga n'agamba wuuna awasizza malaya yali azina kaliyoke Kapale yali waggulu ekkolola eyo najja ng'ayiringita n'ayita mu Owino n'ayita Nabisaalu ne bwayise teyayimirira n'ayita mu Lwera paka Masaka kate agenda okutuuka Masaka abanga ayimirira mukko paka Kyotera kati Masaka ati bamusinza busoma ng'asoogoddeyokko n'akomawo kati mukudda abanga addamu okuyimira namugaa niyo manyi kituufu genda mubaseka ddala busooka oveewo singa ovaawokko wano oyinza okufuna emirembe nti kati nkole ki anti kati yebwe lwonaaza abakadde n'obakyusa pampa
ojafuna emirembe ogenda kuzifuna nti ye yakubagulizaako bagala wambazi passport ogina nti ye ngadda ku kitimba nsaba buyambi namuga tukukkiriza paka kapula ono bagenda kudduza mayiti era musajja kapale tulinde sanduuke aliyo yerira miwogo gye Allahu akbar omwana ono ngenda kulaga nebintu bya showbiz tebirina makugu omwana ono fiike gazi omulaga ayimba naye woowulira oluyimba lwe olowooza alini skini yayimba kati nze oluyimba lwebbana nali bayiba alini skini omakulavirenga fiika ate abadde ki bwe yajja n'awalampa entalo era naye ali awo olwoluwo omwana ngenda kulaga entalo mu bwimpimbi teza kizikola bakiwoko boys bagwa bwe bati ate abo tebasituka olunaku lwe balinga yugatiwe bagironkinga lwe yagwa kawo bakiwoko baveeko naye waliwo omwana amutadde mu Dennis bitone yayimbanga kamiliyoni yayimba nno okumanya yayimba ate ng'amanyi okuyimba n'okuwandiika bagamba yali amanyi nnyo nakati amanyi lwakuba nti yavaako era okumanya bitone ayimba yasembayo akubi oluyimba lwe tufaanaganya essaati wandi bagamba bujja ofaanaganya essaati ne kamiliyoni kale tetukulinaako esaati lwali lwamaanyi kasa tutegedde twali kafena kuzayi ng'azireeta kasa tutegedde kufaanaganya essaati alinga yalagirira abawagizi benjono gwe tufaanaganyasonga alina be yali yakwata ofugadi kirevajje yajja n'akuba ne bagala kamiliyoni agenze kamiliyoni n'awomulandoza ebbanga lyalinga lwa myaka 2 nga tafuna ennyimba kamiliyoni mukudda nadda ne kolabo ya iri namubi bagita zanananana yali yamaanyi olimba ne lukuba kati kireva abaina wadda gulu ku muti awo enkuba ne zita naye kuba ennyumba y'ekigowa olimba lwamuwanula yava waggulu gye yali teyadda nasooka ekulawala teyadda bakutekereva amuyodde kireva kuleka ekipa z'omusaayi balatekeeza amazzi bamujjanjabidde ebweru bamujjanjabidde wa bakoze treatment byasiba byebikutuka kireva gyagaanye kati ebintu by'entalo wano omanyani gwe weeribbako manya bw'ogudde mu ngatto zaani saho yawalamba bebekulu namuwalampa olabye ekigambo omwana oyo nemunanga anywa enjaga tanywa njaga sayi munyini ewako obujulizi nakuba omuti ng'ali mu maka ge nakikwata nanywa enjaga ye nekimulya bulavitaze awalampika obuwayini kati loja manager loja wa spice gano ge magezi genyinza okumuwaga enkomeredde mayina nagendako musabo wagendako washo musabo noonya ansa entuuka musabo nakuliko ekufulu neŋŋambe yali antutte musabo bajjajja ate empewo buwewo zeggalirawo nti ziyitawo ne ziwaganya nemugano si watuufu kisabo nterikola ki situufu obanga kuliko kufulu nagamba kale tugende wali mugazi sitidde kufuna ssente tyetugende munoonya ansa era kunoonyamu mani tunoonya ewalala kajja nagamba ogenda kuleeta embuzi enkoko kakubone nga boyi wange nze munyini ndi mbeeraani ate omusajja asaba embuzi nenkoko kati ngenda kubijjawo tetuyinza kudde ne tumugamba abakulu basooke bampe naleeta webala okumpa ndeete bangezese batuwole naŋŋamba bw'ova mu ssabo toddayo nemuga atuddeyo enkeera tumugamba nemugamba abakulu nze nno mbadde nyina ekirowoozo mumusooke mumpe kubanga bino byemwagala ate byangu byakufuna naye amazima gali nti siina zibigula naye we mumpa
era mujja kundabirawo nga nkutte mu mbinabina n'embuzi yange nga njya mpaalapala nayo n'enkoko. Abakulu bakomba kwerimu baagala bateeka ebigere mu nsawo ne baŋŋamba nekisoboka ne ŋŋamba zaatenzira ku ssente bwange bwenkoze mu ndongeeri ne mbabuuza wendeeta embuzi eno tugiriira wano nti embuzi ogireka tugisaamu ddala bagamba tuba tugisaamu eddagala ngitwala ngyerundire nti ate sigalenga sigenda kulya bijanjalo nga mabukulu muli ku mbuzi masabo nengaddukamu. Kaakati looja amazima agatakaawa ateekeddwa okufokasika ku kintu eki muyimbi okulaba ng'ayimba naye tosobola kubeera nga gwe muyimbi nga gwe dijje nga gwe manager nga gwe muwandiisi era nga gwe duleevu era ebisinga bigaana ate nga gwe influencer alwanisa abakulwanisa. Kakati manager looja bange nti agaba sente okufuna okuvuma abantu. Nze singa njukya Jekins nja kumukwatako ekiwawaatiro era wammansira Jekins ye musobola nja kumubakako ekiwawaatiro naye ako sendi sijja kumusobola ayoga nnyo oluzungu banya nnyo okuwuliza ebintu biri oluzungu bibinemesa naye ye nze manager looja yajja njukye nze Jekins mubakeko ekiwawaatiro wakiri namukwakulako kakangalu kayambala ako naye ebyo nanga tayagala kubigendamu agende mu studio ate music ebisigadde ebyentalo abyesemu anti nze kankule Blaze wali muntu asobola kwogererako mwezi era lwajja kuyoseera bagambe naye Jekins avuma Spice atamuddamu omwana amwagazaaki kati ensi emusalira omusango naye Jekins wakola ku lwokusatu ku lwokuna aba Spice ku lwokutaano abalooja kaniza ku lwomukaaga tugenda kulinda maama ne taata jje ne taata bamuyingizamu nawulira bakola nsobi Jekins yayogera ku taata ekyo bakola nsobi ekyogamba sonna kyemeza amugamba Spice sonna kyemeza yava mu ttaka n'agwa ku nsi amwendera yajja n'adifendinga n'agamba ekyamulumye kubanga bayingizaamu abazadde nze nange saaga mutwalita mukazi wange mu bintu byo bakabeere baana bange era abaana nze mbayina nenjogera omwana ogu derigira gwasala okupayo ensi emyetegeeri ne luno lwe bagenda mu lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka Roger ayogera n'abamawulire n'alabula Jekins n'amugamba yegendereze omanyi Roger awooninga nnyo era threats ze zaakola kuba mawulire andi Roger alina obusungu obwettumbiizi n'atasooka sengejja nze nawulira interview ya Jekins nga Roger yagwa mu ngatto z'abano baali teboogedde specifically omanyi omuntu asobola okusigawo n'agamba kakati ono omukyala nogaye ogamba teewo oyo teewo kati buuziradde sigamba oyo nga kumaze okupakunkana n'ebigambo kakati bo ne baba baali boogera ku Spice bamusuula mu ngatto zaabwe kuba tebamwogera direct kubanza babuuza Jekins bamugamba wali oyogera ku manager w'Essalama n'otegeeza manager looja n'agamba kino ekikuweesama ne kidde ebbali ng'abamanager b'Essalama tulinako bangi tulinako Martin Beta tulinako bangi ndoza bali okubayitira yali standing Spice yayagala isaawo oluyimba lwe mpero baali bamaze oshootinga baali bamaze oshootinga oba kusaani natolima n'oleeta ne maama naye ne mumugatta mu luyimba n'ogattamu ne taata naye ebintu ebyo yatandika n'ebintu ebyo yali Nina Rose yatandika ebintu ebyo atya Nina Rose mu kutandika ebintu ebyo imbwa boy wako sijja wanandika ebintu ebyo okukola talina mawulire ebigendebwa Jekins niye ate era oba oyagala okupushinga oluyimba nze Rosario si yasuusa naye okupushinga oluyimba ku manager looja kubanga oluyimba luba lwa ssente ateeka oluyimba ku rediyo ne ku TV naye looja nze nalaba ku post teewo ono omukazi akola yebindeeba yapositinga maama we mwagirako yapostinga maama we omwana agamba mu komenti kyokka nnyina yeyerusa n'okweyerusa nawulira nga kinkubye nnyo 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 nga balinga abagamba maama wange kati ng'omwana toyinza kwogera akyogedde mu sayidi ki yamuguza ebizigo kubanga omuntu alikuloga nti yeyerusa kati ze simanyi bantu beyerusa nabateyerusa ngeje situndwa bizigo kati naye njakubuuza mwana ono okakasota nti yeyerusa maama kati waliwo ebintu
ng'abazadde tebeetaaga tubaleete nenze ndowooza loogi ave mba Jekins mukasa afe ku brand ye nga bwabadde agikuumye brand ye y'omuyimbi we nga gy'ayina kubanga ayinza okulowooza nti alumba Jekins mukasa omuntu omu akosa ate brand akosa omuyimbi kubanga Spice alina kyafiirwa essaawa ya leero Spice amanyi okugaba ebintu n'agenda ku muzikiti n'agaba siraba Jekins mukasa wagabye ate era tulaba Spice Diana nga y'omu ku bayimbi abaagaanye ssente z'okuyimbirwa lwa MK ntasobola zigamba bali muyimbi asobola kugaana ssente nga bagamba yazigaanye yagaanye n'okugenda okuyimba ate nga naye yali ku list y'abo abayimbi abagenda ekyo yakoze kibi ate kale singa baaziganye yazimpadde buwi kakati tewali wano tewalibaddangamu okubuzaabuza bakubasaa tukiremereko nnyo tewali muyimbi wano gavumenti bw'eba eyagala ayimbe n'agaana bonna bayimbi era omuyimbi wa kigambo omukubanga oli nembanga siri naye asobola okugaana ng'abadde ali biza alina gy'alaga naye tayimu era atuuka nga bamwetaaga ajja kuyimba naye mu byonna nze nja Spice si mukwano gwange nza kuba tamanyi nti mu nsi gyenye naye mbadde mumusaba abeere nnyo mu studio nga bw'abadde akola abeere nnyo mu studio anti omanyi lwaki badde ekifaananyi kya maama oli nti omwana ajja kugamba Spice ekigambo Spice atule mu komenti tuyinza okumusanga agende mu depression kituufu loogi olaba nga wali akitinga amangu omwana ajja mumuwaayira ekigambo loogi asome komenti eyo loogi asimbula omulugo oguva essalama ng'anoonya omuntu oli amugambye agende amukube muluke mutomerere awo kituufu naye looja kubanga tawe mu recording ebyo ne mubisaayo omuntu abira wiiki emu ate nze mbadde mubitabula nze nyina abantu bessira banganyira bugizingi ngamba yitako buyisi kati nze looja mbadde nja kumusaba abe studio no nyingi abeere nnyo mu studio yeekuumire nnyo ku muzikiti ng'agaba ebintu yeekuumire nnyo mu byokulambula abalwadde akole ebintu ebirina amakulu ebigatta ku bulandi ye Blaze w'ojja okukakasa okola ensonga noga akakakasa etteewo nti eno emmotoka yange buli wogamba nti Blaze ande nze gw'omanyire eno emmotoka yange noyagala okakase fundikira okoze era kituufu ba tusobola okubeerawo nga tunyumye n'obuuza omuntu atandikidde ku kikabeera etteewo era amala kuze nagamba twatandise tukubuuza B2C bafaaki ne Rayg nga tasobola kukijjukira okusaasira gwovuma leero gwovuma le luli koona ku Spice agenda kukwata esimu asobola tuka ekigambo abaana bakootingemu ako kokka looja agenda keera ku makyasi matuka ekigambo abaana bakootingemu ako wano waliwo omukyalo omu yali w'amanyi ng'akola ku TV yali afuka omulimu e South Africa ng'alina kampuni gyagenda okubeera ambasada bamuta agende South Africa batuula mu meeting omukulu ajja wa kampuni boogera amannya ge bagenda si muzajja website weeziri bakebera bayita vidiyo ze balamukusi kutambuza naganaga buli omundeetedde yababeera ambasada mu kampuni yange ate omukulu kinti si yoono kubanga yo internet esigala eterese byo nga we tubitaddeyo banga lyonna nti si yoono nti yooyo gwemuleese kayeyina efiirawo naafiirwa omulimu kati akantu kati nnyo kati Spice kasobola okwogera nekasigalawo ebbanga lyonna ate nekakuddamu egiye Spice ayina maamayo waali mumanyi bulungi kituufu obagenda okuleeta maama mu bintu byekisirusiru bino bo baagala amawulire mukazi otabirinamu kyogala looja talina baana abalina kati balabe taata waabwe ng'oli amuvuma nze Blaze olunaku lumu naliko waka bajju yali ku BTO kyo sijja kukyerabira yali ku BTO kati Deriki nga zayina essimu yange simanyi yaga TikTok tusimanyi tugabane data bajju nakikubawo nayagala okufumita omutwe mu sideboard bajju talina bulekyagamba kati omwana ngenda kola omwana ataddeawo essimu n'atambula n'akulira aswadde kati waliwo abantu baffe abatamanyi nti David tategeera nga yamanyi David ategeera kati gwe te okyova wakesimu gaga nti oyo gwe mwana tategeera yayogera kino kiva nze ne ku ssomero bwampanga pepa kyesimanyi sajjuzangawo omukulu bagaye nti kano ke kamulemu okutuuka
navukangawo ombuuge oleke kunnenya kati mu bukulu singa munnenya ebikomo akataleke katuva waliwo ababloga abali mu kutambulira ku lutimba nga boogera ku mwana mwali bya Jasmine tebalina kyamakulu kyebasobola kwogera ku shoyi okugjako engoye zeyagiramu nga zirimu ebituli bani ali sinakola abaani waliwo abantu nga tebagattako nga bawula bawuzi tebagattako gwenga gwedebiko shoyali lya Jasmine gwenga kwaba mbagisizamu dde ebituli gwenga gwogiraba otya yetyanga ye muyimbi akyasoose okukola konsati nga yesoose n'agikola n'enyuma n'afuna n'abantu mazima wabula omuntu ng'alina omutima omubi omanyi nze sinza kuwabula byabasiraamu kuba ndi mukatoliki kati gumanyi ogende nti babuloga si bategesi kati kyasi gyofunye obuzza omuntu omutuufu Lydia Jasmine yetaakusapotinga nakuwa respect the first time show yasookera ddala nebeera nga eri successful abasigadde bano bafu bazibu tubeere mu kibuga ekyokubiri